Bobi Wine n'amwanukula n'amugamba akkiriza okusaba okwe. Muhoozi wakuba Bobi Wine. Bobi Wine agenda ava mu byobufuzi. Bobi Wine wakuba Muhoozi ave kabisi. Yakwa mwadde ekintu ekyangwe nnyo. Yanamugamba tadda ave mu byobufuzi. Ne Muhoozi ave. Kikyandibadde ekituufu. Yamugambye kuva kabisi. Oba yanamugamba nti agambe taata wave aleke bana Uganda. Ave ku ntebe. Kasitamuko. Fight eno n'abaayo. Basically tesobola kubeerayo. Just egyo mizannyo gya social media egireetera abantu abamu okubeera relevant ku social media. Oyo omusajja byonna byakola ku Twitter tabikola nti musiru. Abikola kuyambako gavumenti yataatawo okubeera nga weeri. Abantu abasinga obungi balowooza omusajja oyo musiru. Tategeera. Naye ategeera bulungi nnyo. Naye akola ebyo aguza ekifaananyi ekyo eri abantu bategeere nti ali awo talina makulu. Ate abantu abatalina makulu abo obeegenderezanga nnyo nga batuuse mu byobufuzi baba ba nonsense. Nonsense obamanyi? Be bantu abatasobola kugumiikiriza muntu kulya nguzi. Baba nonsense. Kubanga asobola okusalawo ekintu nga tojja mulenya wakyakisazeewo because yagala nti talina makulu. Akuleka talina makulu. Guva nk'omuntu asobola okuwandiika ekiŋŋaano nga tafuddeeyo. Mukazi wange anaakiraba atya? Abaana bange banaakiraba batya? Taata wange anaakiraba atya? Basezaala bannazaala. Nga tafuddeeyo omuntu nga talina kyakufiira omwegenderezanga nnyo. Ogenda naye mu lutalo. Wogenda mu lutalo n'omuntu atalina kyakufiirwa. Gwe abanga kazanyiikirizi bw'omuntu oyo. Kwa Bobi Wine alina ekyokufiirwa. Bobi Wine suubiri abantu. Bobi Wine alina amadiini agamutunuulidde nga omununuzi wa Uganda. Alina obwakabaka obumutunuulidde nga omununuzi wa Uganda. Oli talina muntu amutunuulidde nga mununuzi wa Uganda. Abantu abasinga obungi bamutunuulira Muhoozi nga mutabani wa pulezidenti atalina makulu, anywa omwenge, asima mu bbaala, alina abakazi abangi. Okitegere Bobi Wine waliwo amaka gayinga nti no waliwo abaana bagamba nti njagala kubeera nga Bobi Wine mukazi we Babi. Kati ogenda okutwitinga n'omuntu bw'atyo n'omuddamu byatwitinze tekiringa kukeera kumakya okusanga embizzi ng'eri mu kiraalo kyayo n'ogezaako okuzannya nayo otuuka ekiraalo n'ogifaanana. Kuba yo obukyafu tikirinaako obukyafu y'essanyu lyalyo. Kati Muhoozi twitizi zaakola y'essanyu lye n'abantu abamwetoolodde abali mu bukulembeze bwe oba mu bukulembeze bwa taata bwe. Kyova ne Balamu asobola okudda ku TV n'agamba nti abandopo badde ne trailer namba ey'amayinja nga tafuddeeyo kifo kikyalimu because gwakkiririzaamu alinga nga ye. Kati nze kuwadde just example nti gwakkiririzaamu alinga nga ye. Kati bebo baminisita tugera okubeera nabo emyaka egijja mu maaso nti ajja kwogera statement nti emmotoka yayise wano talina njawulo nno yali mwogezi wa poliisi drone ng'agiyita mu buki emunyenye. Kati beba abakulembeze abali mu zi ofiisi za gavumenti ezisinga obungi. Kati ogenda nabo nze kinadde nsuubira pulezidenti wange tiyandigenze ne mutalo n'oyo omuvubuka tali wathi pulezidenti Bobi Wine mwanukula nakutwitinga bya tweetings because Bobi Wine wakusatu mu Uganda. Kati wongamba nti nogenza otweetinze nti oyagala gena fight n'omuntu atwalanga ecupa ya walagi ekyobugagga. Nyinza okusoundinga obubi. Nyinza okusoundinga obubi eri abantu abakkiriza mu Bobi Wine. Naye Bobi Wine tali ku level za Muhoozi kumwanukula. Bobi Wine tali ku level na kuyingira mu ringi naye. Tali. Bobi Wine is a president of Uganda, is a president material wa Uganda. Muhoozi is not a president material wa Uganda, for God's sake. CDF. No, a CDF is not. Just eri title gye bamwa because taata we, eri title gye bamwa because yamalayo okusoma ng'omukulembeze
w'amagye yalwana yagenda ku front because bo tebatukana ku front yadda na designing olutalo abagenda ku front baba balala yabikola ebyo for the sake ayina ebitabo byebyo era ddala yaliko limugwana okubeera awo waali but safe president material. Bobi Wine ali intellectual nnyo. President w'ebikonde ayagala fight eb'ennambo. Musiru. Musiru. Era anyomye nnyo president waffe omuteeka mu katembo ew'ekisiru. Mweteberezaamu. Mwetamanyi kintu kitiba temanyi ssuubi ly'abantu. Essuubi ly'Abannayuganda ebitundutundu 7 bitulidde Bobi Wine nga president wa Uganda. Owulire kati ate president wa Uganda bamugenda mutegeka ne Muhoozi okuba ebikonde ennamboole. Ebya ddala. Kubana abafudde mu Uganda muno. Ekyo kakyokka kikirabo kye tuyinza okuwa. Nyinza okuba nga sitegeera nganze omuntu. But nze Bobi Wine mutwala ng'ekintu eki. Ekitanana kutuuka ku level ya Muhoozi. Bobi Wine mutwala ng'ekintu ekyenjawulo ennyo. Guva ku muntu alina essuubi ly'abantu nga bamulaba ng'essuubi. Nti singa oyo atuuka mu ntebe eyo Uganda egera kufuna eddagala mu malwaliro. System education egera kukyuka. Obusosoze mu kufuna emirimu bugera kukyuka. Kibataka agenda kukendeera lyessuubi ly'Abannayuganda balaba Bobi Wine. Tibamulaba nga kazanyiikirizi. Kugenda lwana ne Muhoozi. Balaba kiri Ukraine. Omusajja yali kazanyiikirizi oyo. President wa Ukraine oyo. Yali kazanyiikirizi. Natuukikisa n'agamba byakazanyiikirizi mbitaddaawo. Numbye front kati nze ki? Olaba ddala n'engeri gye bambadde bamudisinga mu White House naye ng'akolaga mukkakkamu. Azze awulire enjogera yammwe. Man, nze nyinza okuba nga ntegeera bulala Bobi Wine nga mulaba bulala. Naye nze nzikiriza. Is beyond okuddamu tweets za Muhoozi. Is beyond okutwala Muhoozi ng'ali muntu ali serious. Leka bano abalala bano bafutusoja bakole ebyo bamuddemu naye si Bobi. Bobi ali mu bantu abasatu Kabaka Mwenda Mutebi, President Museveni, Bobi Wine yaddako awo. Muhoozi tali nawo mu bantu abasatu abalina amaloboozi. Yakoze ensobi. Nze nganze Jacob. Ndowooza ya Jacob. Nganze. President wange tali suppose na kumuddamu. Era omuntu tajja n'avuma mbubyogedde wabula oli mu kuwandowooza. Ndowooza ndaga nkijja kuyisa bubi. Ne president wange kijja muyisa bubi. N'abantu abamutudde kijja muyisa bubi. Ne tali level kuddamu Muhoozi. Ebigendera bye birala nnyo kubya Bobi Wine Kyagulanyi sentamu. Muhoozi talina ssuubi. Abantu abamuyinamu essuubi abantu abagala okubba amataka ga Uganda. Abantu abalina essuubi mu Bobi Wine be bantu abagala okununula Uganda. Ebintu ebyo wulya level y'ebintu. Abantu abagala okubeera mu bukulembeze bw'okunyaga ebintu bya Uganda be bamuyinamu essuubi. Eyo badefininga Muhoozi. Abantu abagala okulaba nti buli Munnayuganda afuna eddembe, afuna freedom of speech, munnamawulire nga talina kukubibwa mu kalulu. Baba bali kusaidia Bobi Wine. Wulira value. Abali ku ya Muhoozi bali batya? Bebagala okulaba nti Uganda erimu katemba simanyi twera ettaka lya okitegeera. Bebagaba entobazi. Tebalina kyakuluzinga. Bebajja Buganda ku maapu. Tebalina kyakuluzinga. Tebafaayo. Era natulidde tweet ya president nga naye bannange. Muhoozi tali suppose na replying back by nope. Secretary General tali suppose replying back Muhoozi. Ate musanya ate. Nkubuulira ebyaddala. Tuli mu kibiina ekisinga amaanyi eky'opposition mu Uganda. Ekyo kiwakanya. Naye Secretary General ogamba tali ku level y'emu ne Muhoozi. Tali suppose kumureplying back because bamumanyi. Kazanyiikiriza ayambako taata okubeera nakyemalira. Kazanyiikiriza aletedde ebyobukulembeze okubulamu ensa. Bakimanyi. Waki bamuliplying? Bamwignoring. Nejja kutuuka ekiseera biveeko. Akola ebintu ebirala. Naye bujjaako mu kuteekayo nonsense we ne muli tweetinga ne mukola ki? Mumulaga okuba nti ali relevant nga tali relevant. Muhoozi is not relevant. N'abantu ali kusaidia taata tebasobola muwa bukulembeze. N'abantu bali kusaidia taata we tebasobola mukkiriza kubeera president abamu. Abamu. Kati abalinga nga ye be bajja okusanga okuba akabanda baani be bajja omuwagira because bamanyi system ya yazanyi. So
nze kinuma nnyo okulaba nti Uganda bukyanga Kyagulanyi ajja ku ntebe abantu abasukka mu 10 bakaluzinga obulamu bwabwe n'obugagga bwabwe. Nja kusoundinga ng'omuntu ayagala ate okuvuula bagajja ko bate nekinuma okukola pulezidenti wange bagala mutimba alwane tekisoboka. Ekisookera ddala Biden tekisobokirako ddala. Ekisookera ddala bwogera mu mateeka g'ebikonde Bobi Wine mukubi wa bikonde oli si mukubi wa bikonde. Okujja nga mugeragera mu mateeka gano nga ogwolaba kati agali mu Merryweather n'azannya omuntu akuba kickboxing nga mugenda okugendamu. Ate oli yakulira amagye takkirizibwa. Kwegamba nonyerawo ekigattira sirabawo nga tunabavaako. Oli taata we pulezidenti yakulira amagye, ono pulezidenti w'abantu yesimbawo ku luli era agenda kuddamu yesimbewo. Ndabira dda tebina ebigattira n'omuli n'ogumu okujja nga waliwo hidden agenda tutamanyi kuba musobola okubeera nga ekintu mukirabaawo naye nga kirina message ekiri emabega lwakuba naye nga tebasobola kusoma message z'abantu eziri mabega mu bintu byebakola naye message zibeerawo awo naye nga ziri hidden ate ziyambibwako. Nagamba nti dictator teyeetaaga kukwata namuli emuwa ssente. Dictator akozesa ate opposition n'agiwa ssente okukola kyeyagala. Ye dictator omutuufu. Ate dictator yeecreatingira abantu abamulwanyisa. Asobola okusindika message nti mu nsi yange mulimu emirembe, mu nsi yange mulimu okugenda mu kalulu, mu nsi yange mulimu ebintu bingi nnyo. Ekitegeera dictator nga ye maani oba nkinyonyi tukiveeko tugenda ku kirala. Tumalirize nale yalayidde oluvannyuma lw'okusika omuguwa togenda kulayira. Babuuza sipiika agamba obuyinza nina bujja eri abalondesa bagamba mbu ate tulina empapula zetulinda wetwogerera omukulu kati MP yamaze n'alayira. Just ebibeerawo propaganda abeerawo okulaga nti oli relevant tusigaze emyezi nga 8 tugenda mu kalulu. 8 gikyawera tusigaze 7 ku 8 tugenda mu kalulu. Ekyo just kibeerawo mu Uganda nti kibeerawo naddala kusaidia munnabyabufuzi nti munnabyabufuzi ng'olina offisi mwagala kubeera mu relevant olina okubeera mu bantu abakulonda. Munnabyabufuzi wedisitesinga mu bantu abakulonda ne batuuka ekiseera nga tebakyakwetaaga. So ekyo mukulu yadde alina okukikola okuteekawo ekintu ekiyitibwa ekibeerabeera. Ate bonna kuva ku sipiika bannabyabufuzi abazannya politics waabwe mu ngeri emu oba endala. Kati buli muntu alina engeri gy'azannyamu ebyobufuzi bye. Sipiika alina engeri gy'azannyamu ebyobufuzi bye n'abalala balina engeri gye bazannyamu ebyobufuzi byabwe. But ekintu ekisinga okubeera ekiri wiyadi yalayidde kati saawa zino mubaka era agenda kukiika bagenda muwa milioni 2 ezisookera ddala bamuwe 10 ekyamasuuti emmotoka ya milioni 2 ze milioni 3 zagenda kusooka okufunako katulabe mu period ino yasigaze emyezi 7 asobola twerabiza Segirinya mu mwezi gumu nga yakalayira yalaga ekyenjawulo ekitabangawo bukyanga Kawempe efuna MP kati naffe mu myezi gino 7 kyogera okusinziirako okulaba nti wana mu kalulu akaddako yes ajja mu myezi gino 7 twagala kulaba Nalukoola ali atya ate nokwekugezesa kuno kw'amaanyi kwagenda okuyingiramu kubanga mu myezi 7 gino ye nga yakalayira Segirinya waati we papa enkeera yakola n'akola mu mwezi ng'ebiri n'akola ki n'apondoka n'afuna ebizibaavu kati mu myezi 7 ejja Nalukoola agenda kukola ki ekigenda okwerabiza abantu Segirinya. Lwaki mwagala mutambuliza mu bigere bya Segirinya? Because Segirinya akulagako nti ali hands on si Thiole MP. Mulimba Thiole MP nga ye mulungi kwogera bigambo niwe omubuuza kiki okoledde abantu nga talina
ninga kukodda ku TV nawe wainsonga lizoninga bulungi nnyo amateeka gamanyi bulungi nnyo but mumubuuza kikyokoledde abantu nga tewali nembamu oli omuntu nga tayogera naye ngaakolera abantu nembamu oli nga lizoninga akolera n'abantu naye abantu ne bamumma akalulu kati kino myezi 7 kigezo eri omukulu ku myaka 5 tumuwa tetumuwa ejijja kagina emyezi 7 tugikuwadde tulabe ddala oli muntu w'abantu nga wobadde ogamba eneri trial ali ku trials bw'anaasamba omubi 226 nga bamu kati kugezesa gira emyezi 7 asokudda mu bantu yagamba ebibiri agera biza mu bantu bisobola okudda mu bantu oba agera kuyiiya kisitole kwasa okuyiiya kisitole ate esente bazimpadde nekiba kubajjukira olede wano wobaddewo n'obuvuyo nga tulaba mbu okulayira kubaddeko embirigo kati okutugamba mbu ebibiri baana bebituwa kyangu nnyo just ku myezi 7 gye tulinze agenda kukola ki mu myezi gino 7 kale mu myezi 5 agenda kukola ki ezigenda kukera kuma kyokulaga nti no Nalokoola was once an MP of Kawempe North okugesa kuli eriye tekuli erife yamanyi agenda kigusa nakigusa atya yamanyi kulwakatena n'ensi yange nze mwagaliza kuwangula era mwagaliza kubeera mukulembeze mulungi oyo atakoma mu parliament wazira atuka ku ground oyo atefaako wazira afa ku bantu bonna seba lumala tunagenda nkwagala mukati so akalowoozo kembadde nsaba ku luno nze kankakozesa 2 okawa bannyinaffe abagenda mu mabaala n'asangayo addugaza emmeeza fakasiye neddaawo n'alowooza mbu abadde anywa Guinness kati wenaatumya John Walker ngenda banfiitinze mu abo abantu abali awo kuba tubirabyeko buli mukazi yena yennaggwamu olw'ebyenfuna abakikazikazi buli mukazi aggwamu olw'ebyekunywa abakikazikazi Katonda yatonda omukazi ng'alina amagezi mawufu nnyo kuga omusajja era Katonda yatonda omukazi ng'ensi emuwuliriza okusinga omusajja omukazi aggwamu olw'obuntu obutonotono ssente bitiibwa byakunywa oyo omukazi gwe bazaalamu ne balekaawo ate omukazi akozesa omubiri gwe okugaggawaza ye ne mu nsi avaamu talina kyagikoleddemu newazimba kalina eyo ng'agijja mubiri gwe nga yeetunze bwetunzi abaana bagitunda neggwawo bwetyo omukazi yenna obeeranga nnyo n'ensonyi ku mubiri gwo era omukazi yenna obanga nnyo kyakulabirako eri society omukazi bw'otuukanga mu kifo manya oli kalango nti akalango akagera okukyankalanya abasajja okujja okukwana obutakukwana era bw'otuukanga ekiseera n'omala olunaku lulamba ng'oli mukazi ne batakwana manya you have a problem omukazi omu yenna yina balina mukwana kabe nga mukadde puliriza kabe nga mukwadde naye weekuumye otya okuba nti no osusulamu ebigambo by'omusajja alina future n'ebigambo by'omusajja agala okwebakako abasajja ba mirundi 2 omusajja alina future n'omusajja agala okumanya omubiri gwo bwegufaanana bonna bakozesa ebigambo byebimu n'ebikola bakozesa ebigambo byebimu naye omukazi ali intellectual eyeetegereza asobola okutegeera nti omusajja ono wakaseera mu bulamu bwange ono omusajja ono walubeerera abo Katonda yakibawa abakazi basobola okukitegeera era omukazi oba nkikunyonyola nti ng'omukazi wakanga abakazi benakozi bakyamanyi maanyi gaabwe seba omukazi akontrolinga obulamu bwo nabudrivinga mu bulamu bwe bwayagala bwe bulina okubeera omukazi asobola okukusanga ng'oli bwoti n'akuzza n'obeera wano bwoti omukazi asobola okusanga ng'obulamu bwe butambuzawo buti n'atandika obushaping nga butandika okutambula we buti ye mukazi bannyinaffe bonna abali eyo obeeranga mukazi w'enjawulo asobola okuwa amagulu g'ekitiibwa obeera mukazi wanjawulo ataggwamu na buntuntu butonotono obeeranga mukazi wanjawulo asobola okuyimira ku kigambo kye obeera mukazi wanjawulo gwe batakwata kutu ne basika busisi ne bamutwala gye baagala obeeranga mukazi wanjawulo nga tonakuzaala ne weebuuza ono gwenzadde asooka mukoledde ki obeeranga mukazi wanjawulo atunuulira enfuna ya bbaawo bw'aba nga tayina n'oyiiya ng'omukazi naawe n'ogattako okukola omulembe gijja mu maaso omukazi atalina ssente tajja kukuuma musajja abakazi mwakyuka n'abasajja ne bakyuka abakazi mwafuuka basajja abakazi
mwafuuka ekintu ekitategerekeka ate abasajja ne bafuuka abakazi. Katonda yatonda omukazi nga aliwo muwa protection. Kati essaawa zino abakazi mwe mutuwa protection, mwe mupagisiza abasajja ennyumba, mwe mugulira abasajja engoye, mwe muteeka ssente mu kwanjula kwammwe. Kwegamba abakazi mwafuukira ddala ekintu ekitategerekeka. But manyi waliyo omukazi omu alaba vidiyo eno asooka okutegeera kyenyogezaako kwogera. Obeeranga omukazi asooka okuzaala omwana n'omuguluminga okusingako bw'oli. Bwe waakolanga mistake mu buto bwo mu buvubuka bwo, making sure nti omwana alemezikola. Ate nyoga okujjukiza ti emyaka ku mukazi gidduka sipiidi nnyo 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 okusinga egy'omusajja. Ekyobugagga omukazi kyalina okuwa ekitiibwa bakiyita myaka na budde. Bw'oba obudde bwo buzanyisiza bubi, manya ojja kutuuka ekiseera nga tekyali musajja